Abai. Banyamu. Bakumukome. Soke mujje. Mukome omudemu. Soke owakagoma liruddawo. Owakagoma ali. Ate mukulu kula. Totandika bintu ebyo era kudda gye wava taata temubonerera thank you emyaka gyo mingiko naye nga era mitono waawo ndaba nkyali kato ka baby yes I'm signed under heat explanations ebyo nabivamu bibaawo olwobeera otandika olwoba otandikiriza obwo so naliyo nga mbikola naye nga era nange wengezaako ng'omuntu until chance yange yatuuka nagot manage obulungi management eri omukyala munno Serena kitya enkwatagana inabeera etya okujja ate yonna enkyekyebagiza katina nti bye nalaba eri gye nali gwe gyogambe gye nali backup artist eno sinnabisangayo mukazi first of all omukyala ategeera muwala like she's understanding tewa respect buli omwagira munne talina nnyo obukukuku bw'abawala be bakole ebyo bwebityo sinaba mukifuna muzibu bonna wakigika nga manager it was through a friend yali amanyi ofcourse eyo gye tukotambulira nga tukola ebintu ebyoga ebya backup kati alina ndaba ndowooza nga muyimbira bulungi nga naye piece you have a great talent naye nnuma okubanga kuwulyawo oli mabega w'abantu kitegeera kati ndowooza ali mukwano gw'omukulu so when he got the chance yeah tukwatagana era weyawaku bakusayirize ebiribo n'emameka omusuubi so far I have 3 songs eziri out naye nga we have a lot of stuff we have a lot in stock niba bingi nnyo ezikyajja next year ngenda kubanga ntakula bwera ne King Sama because nayo ne singles endala nyingi nga right now nina collabo ne Serena Bata ebisenge n'endala nyingi nyo zinakuolwekibatu wabeera management ebiseera ebisinga ekuyambako nti ebibatu byalwadde bijja ebingi bikenderako ensonga wasinga obungisinza tukoenforce management ebikolako nga simanyi nadukadisi bade sinakyemali nange nze simanyi natalo bakyali bange out kumbe nze bwe baleese nga simanyi so ebintu ebisinga management ebikwasaganya ebibatu ne bikendererako awo bakutaddeko mujjawo naye tulina kyayinza kubeera mukazi omumuhemba kigambo ekyo kezi amusinga nsoke management gyendimu tuli ku singa yali musajja era nandibanjulidde musajja ate sisuubira banjulira nkyali bize nkyawezebwa kati tayimu Sipapa yagenda nakola interview wa Sebuya. Sebuya Sipapa yagamba kya mu interview gyewamukolako? simanyi lwaki Nenda katono nnyo yagamba atya? Yalabirira ono. Yagamba akyakuteekamu ensimbi nnyingi. Kaizi nyina kyenayize ekyembadde simanyi nti bw'oyagala okukuuma eddembe ate wabaawo omulala akiraba obubi nze kyenyinza okugamba sisobola kwogera bubibusi ne bwakeera ku makya nangattako ebyesiga ne bwakeera ku makya nansanga nankuba sisobola President yagamba ki ekirala? kyenyinza okugamba kirimu Yamuvuma mu luyimba. Era wakola oluyimba ng'omulumbagana. Interview twagira wa Sebuya. Kaizi saawa eno nave wasimama omutima mulungi ndi mu management ndala nfokasinze ku music wange siyimbira siku nyimbira bawagizi bange ye bw'aba awulira nti ekukuma maybe ng'ayina byamu
nga ye alaba ebigambo by'ennyimba olaba byakola ki naye nze siyimbira ye kitegeera siyimbira ye ate naweddemu nnyo amaanyi ye muntu gwe mbadde nsuubira okuba nti ye fani wange yali asoose mu bulamu bwange era naweddemu nnyo amaanyi ye muntu gwe mbadde nsuubira okuba nti yasinga okunjagalira nze nabadde ntuuse n'otula ne management yange nga njagala tumukolere ttebo bulungi yange muyite mu butongole alabe omulimu gwe yatandika wegutuuse anti kati yayinza oba ye bwalowooza obanga nammwe mwennyini mukimuteekamu alaba manya abasajja balina n'abakazi buli bwe mwawukana omwoyo batayagala munnange kezi senga nali wakwogera ku sipapa nandibadde namwogera mudde ekyakimanyi naye siina budde bwakwogera ku sipapa wabula kyenyinza okugamba nze mumwagaliza ekirawo wabaawo embeera endala ye gyawulira akkirize nti nagenda mu mutima mulungi kuba nasiibula siina kite siraba nsonga lwaki namulekera abalala abamulabirira badde era nsaba kimpisa bubi ng'omukyala okubanga alina abantu abalala abamulabirira naabanga ate bwajja kutivayogera aba omukyala ayinza okuba tebamutte bakimugamba nekiyinza okuba kitukana mukimukola ki ekibanyiiza twanyawukana mu bulungi omwagaliza nakuzaala abaana babiri mu wiki 3 notamuyozaliza saamanya ekyokuzaala munnange nze n'ebintu byeyayogera nakakuwuliriza juzi mbadde nali sikkiriza nti ye asobola okuvaayo mu bantu bonna nti sipapa asobola obalunani okuzaala si kibi okuba nti saamuzaalira si nti nyinza oba nali sikira katonda yasalawo osanga era ne bwe twamuzaalidde tetwanyumwana kitegeera naye ekikulu kiri nti alina azaala okolagana n'omuntu gwatalina kukolagana ezi saawa zino nkugambye wasipapa navaayo ndi mu management ndala nkola bintu byange kati enkwatagana yaabwe n'obutakwatagana bwabwe nze tebinkwatako ate mu mutima mumenya nti oli musajja alina abantu ye musajja mufumbo njagala akkirize bukkiriza nti nagenda mu mutima mulungi si mu bubi nti tusange twetobere era nsaba njagalize si mukazi wa ntalo vira ddala mu buto ne famire gye nakuliramu kizibu okusanga nga nvuma omuntu so omuntu ng'oyo muwekitiibwa si papa ye muntu eyasooka okutandika yeyampita Serena yeyanfuula Serena lwaki nkera mu makya ne muvuma just alina okukkiriza nti saawa eno ndi mu management ndala si ku luyimba olujja nti luba luvuma ye naye nti yagamba yakubeererawo nnyo naye gumulaga nti mulekawo ebintu bitone byayinza oba bwakiraba nenze siwe nkiraba omukwano tebakugattamu kintu kyonna ate katonda abasazewo tomawukanye katonda aba asazewo tomawukanye ne bwokikaka kitegeera ebiffe si byantalo singa byali byantalo ndisinga ndetsoke siina kyemumisingako obula kyenyinza omugamba tagwamu maanyi asigale ng'ayamba abayimbi abalala kubanga ekimuluma sikimanyi buli omu asobola okwogera kyayagala keizi nze nkugambye nkigumiza siina lutalo na sipapa bw'aba awulira oluyimba lumukwatako akyuze simanyi kuba kati nakuba bigaluye simanyi luyimba lwe lumuluma kati ye alaba mu luyimba olwo yalinga abikola kubanga ekintu kyotakola tekisobola ekintu ekimuli ku mutima newaba siyawandiise ebisenge wantama singa ndisoke zonna oziweereza ddo nyimbira abawagizi bange nyimbira abawagizi bange bo be basiima ne bagamba oluyimba lumukwatako naye bwe luba lumukutteko asobola okukyusaamu kyakuyiga ekisinga okuluma sipapa yagamba nti yakubeererawo nnyo okuba nti mwatuka ku extent nti gwe tozaala nakubeererawo naye olwagira n'omuddika ebisigadde sigenda biddamu nnyo kitegeera sigenda biddamu byayogera wabula kyenyinza okugamba siina buzibu nabo When I know about birthday, Marisa,
Miss Nandisa. Birthday. Thank you so much. Birthday kuona watuuka mu wajaguza nawe obokoze eki nawe obokuba mwebafuga baki ba sisters erinnya n'eddoboozi kansala Edirisa Muganzi Edi Sweet abamanyi bidongo otumiddwa Aptex Promotions nangamba ti peace wona ogendera wooli n'empisa n'eggonjebwa ojja tuuka ku biruubirirwa eby'amaanyi ojja kufuukako omuyimbi ow'amaanyi singa onooba n'empisa n'ogondera ba media personalities n'omugondera nga mukama wo na buli muntu yenna yenna ali mu media ojja kubeera omuyimbi ow'amaanyi ye agamba nti gweokufuuka omuyimbi ow'amaanyi kiri mu mikono gyo gwakikotogera oba gwakitwala mu maaso naye nga bano aba media be bakama baffe ngaffe abali muki mu Aptex Promotions wona obagondera n'ogondera ne mukama wo nga mukama Katonda ataddeko omukisa gwo ojja beera omuyimbi ow'amaanyi zantume kwetiko obubaka gy'oli tiweyongera kyokola yongeramu ki kuba obadde ogonda mu 5% yongere tuuke mu 70 ye waali okutuusa yonna yonna gy'oyagala ng'ayambibwako bano aba media obubaka bwantise akikube paka atugenya atugete ddalo Ajiyatidde mu bigambo byezitowa. Tukidde mu bitiibwa ebyenjawulo. Ani aleeta akakyala kyafina? Kyafina. Yanzija yamponya enkuba tesobola butakyebaliza kubanga n'omusajja akwagala ayinza obutakikolera yadde alina kuba mutima mulungi so yamponya enkuba yamponya empewo nga siina kyennagiwadde kitegeera alani tutandika butandisi okukola tumaze emyaka ebiri tetukola yanywa neewaka music atambula empadde omukisa okuddamu okumanya nti nina okubeera kyenalisi